Yayimiridde naye tatuuka. Martha, mukwano maama, nakutumye sikaavu, sigugambye nti bwe nkutuma kati. Jangu nkulage weeri. Situlesi janyira mwana wange ogimanyi. Sikaavu yino gye nakutumye naye ate obadde ondagiriza nga nze akola ki? Kati gimpe. Weebali. Emirimu wamaze okukola? Joyce wamukamudde mu gundi mwali? Kale. Kitaawo gyali yeebase. Ajja kuzuukuka. Ne bw'aneebaka essaawa yonna ajja kuzuukuka. Amala okubira ono besiti. Oje. Mukwano nakubidde nga nyina stress. Ne nkugamba ojje mu ddakiika ntono naye oje tonnatuuka okyali ku ki? Yo boda gy'olinywa oyo wa boda wo osooka n'omukubira n'alwawo okujja jangu oje omutima gunnuma. Jangu sisobola kubuulirira ku ssimu gwe jangu nkunnyonnyole. Oli awo kayembe kale kankulinde kasita otuuse. Kale. Mukama Katonda wange. Kiki Martha? Weno ndaba kuki? Kunze sina toyina byolabako oje nakubidde desimu ojje naye nga totuuka. How are you? I'm okay. How Me, are I'm you? not fine oje. Why? Obadde ki? Wino olinga ayagala okukaaba wenna osika empewo kiki? Tosobola butakaaba. Martha gende wa mama gundi osooka omukole ki? Genda omugambe akuweeyo sukaali genda wali eri omugambe akuwe sukaali ngenda kujja musasule. Okitegedde maama? Martha yakuze. Oje. Omwana wange oyo simutumye sukaali. Just mugobyewo butalabanga nkaaba. Oje omanyi kye ndiko mu bufumbo buno. Omanyi kye mpitamu mwana gwe. Tosobola kutandika kowa bufumbo budde buno. Nedda oje kankubuulire ntuuse ku sserigamba kamuveemu bulijjo okukubira amasimu ne nkugamba oje kino omusajja akola kino. Kati imagine bannange abalala bali mu December basanyuka. Naye nze ndi wano ndi munnaku kiki kye nakola. Bulijjo tupostinga na tusasi ne tugamba mune bwe tuyingira December naddala nga tuli mu December. Kintu kirala nnyo. December kintu kirala nnyo mukwano. Kino kisusse. Teweerumya mutima, teweemenya mutima kubanga ennaku ze tugenda mu nkulu nnyo. Osobola okukikkiriza. Osobola okukikkiriza nti ono omusajja. Bulijjo andyamu olukwe nga simanyi. Akulyamu olukwe. Andyamu olukwe. Ono gayi gwolaba alina omukazi omulala. Tekisoboka naawe. Kale nno laba nno tekisoboka. Oje kugambye omusajja alina omukazi omulala. Omusajja omulala. ogwemanyidde ebbanga. Tata Martha tasobola kubanga alina mukazi mulala. Simanyi ngeri gyakikwekamu kuba omusajja avaano ssaawa emu ey'okumakya. N'akomawo ssaawa 12. Nga mmanyi nti agenze kukola ssaawa emu n'abeera ng'ali wano. Neewunyiza ojenze kukola. Naye kale ate bw'oyogera bw'otyo nandikirizamu akatonotono kuba omusajja ne woba obeera naye okuva ku makya paka lwaggulu agenda. Naye Tata Martha tasobola naawe. Ati ayenda naye nti teyandiyenze ku nze, at least yandiyenze ku mukazi omulala. Naye imagine oje I sacrifice my time mbeera wano n'enkola emirimu n'endabirira muwala we wuuyo Martha anyirira. Kituufu naye tukakane. Sisobola kukkakana ku luno lwokka ngenda. Oje osobola okukikkiriza nti omusajja alina omwana ewalala. Alina omwana mu mukazi omulala. Omwana mukulu bamubatiza nagudde ku bipapula awo gundi. Omanyi waliwo oje olumu wenkugamba ebintu nolowooza nsanga. Oje sisanga omusajja alina omukazi. Imagine alina n'omwana bamubatiza mu November kuba ebipapula nabirabye nga certificate ya November. Ngumya nedda ongumiza ebbanga eriwera ng'ongumya n'ongamba Shakira guma. Naye oje sirina wengumira. Waliwo ekyansusseeko. Tosobola kukikkiriza nti ono musajja. Omuwala yamuzimbidde ennyumba. Omuwala
yamugulidde ettaka yazimbye ennyumba tosobola kukikkiriza wano yakuzimbirawo ate nga nze nkyali mu muzigo imagine nkyali mu muzigo naye maama abasajja ate batandise kumanyiira ako kamanyiiro kati mba nkolawo kibyoga kwennyini mba nkolawo ki wano ng'omusajja yazimbidde omukazi omulala ennyumba kiki weebuzisa ng'atamanyi omuntu teyebakeko ku makya buli kaseera kerere buzibu ki ane dolooza obedda neebase nnyo oyinza obuteebaka obedda neebase nnyo looza ate oyinza bwena mbiwulidde bwena era mbiwulidde era mbitegedde tomubuuza tuula eri besiti tuula ŋŋamba oyo gw'obuulira tumuyita tutya sengaawo jjajjaawo maamawo mugandawo ani oyo tugambe mbu oje tomumanyi ŋŋamba kyeŋŋamba kuva ddi ng'amaka gaffe osaasanga buli kibeera mu maka buli kyama ekiri mu maka okuswaza obuswaza omuntu omubimu bulya ebibye asiba bikubuulira ŋŋamba bw'omugamba ne kiba ki okuggyako abakazi okubanga obwongo bulimu otuzizi obeera otya ogwe buli kimu ekyo mu nnyumba nokisaasanya eyayenze yakoze bwati yakoze kati olwo oswaza nze oswaza ate nyiza okuswaza ebikolwa byo byennyini byokola byebikuswaza ebikolwa byo byennyini byokola oyo gw'obuulira tumwira tutya yani sewo maama wakika kyange waawa yani olw'okuba wafunye omukazi omulala obwongo bwe si bwatuzizza obwange bwe bwotuzza omuntu ennyumba ebyomu nyumba tebitotolwa ebyo basiba babikugamba kati tebitotolwa lwaki obikola nga toyagala babitotole lwaki abikola basa n'okuswaza imagine ono yafunye omukazi omulala mbeera wano siyenda nsiba mu maka mbeerawo naye kati agamba mbunze oyo gw'obibuulira agenda lwaki mukola ebintu nga temwagala tekitegeera buli kiki olwo kyekyenyawo tewali kitukakiri anti oyo looya olese era looya kuba mukwano gwange ensonga zange olunaavaawo gendaolawo bimugalera pa ng'ebigenda ku mirirwano nga bidde eri bakugambye waliwo atabimanyi bamama naamu bonna tebaŋŋambye nga wewazaala omwana ebbali n'endyoka nkebera mu mapapula go nga mulimu ebipapula by'omwana lwakimba nzikakalya ku musajja atategeera bwatwatutta n'okwata ebyapa omuwala n'omugulira ebyapa n'amugulira ebyapa amazima ga Katonda nga nze ndi mu muzigo lwakimba nzikakana gweneroyawo muti mufulume gweneroyawo ate yawo n'omuleetatetulina gye tulaga gweneroyawo muti ate nno bwe bw'onooteetako akajanja ajja kuleeta n'ensawo azipaakinge wano tubeerewa anzidaabiriza ŋŋala mufulume tetujja mufulume anti mwagala kunswaza genda kali mugende kuziira ebyo tujja kuswaza waswaza ddangu omukati sirina gyendaga sijja